Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Muganda wange Kampala twagibambye. Teyina kyetubanja. Mpozi mbwinayo ekirala ky'omumanja. Ewaka mbeerayo tusaawa bina. Muganda wange ne kaakati okujja wano eno nvuze emisindo okuva ewaffe. Olaba nze kyenasooka otegeera nti East or West Home is the best. Kampala nagikuba okuva 2012 n'esooka n'egaana. Neŋŋamba 2015 awo neŋŋamba omanyi kanzire ewaffe ngolerwaga ewaffe Kampala wena asiima nja kukomawo mbakuba era Mukama yayamba ne bamala ne basiima era n'enkomawo n'enkuba. Covid tabadde mubi, Covid mwenfunidde tune, Covid mwenfunidde erinnya, Covid mwembambidde Kampala, Covid mwengendedde East Africa, Covid mwenfunidde ekiki kyesifunye mu Covid yo. Covid abeewo. Yali fani wange nnyo bambi. Yamala na nsindikira DM ku Instagram. Nangamba munange yali naye anoonyangiri yakuyisaawo kintu kye. Nemugamba tewali buzibuze nakitegera kyobula nasirika. Era teri lunaku sikiwa nti waliwo omuntu alina kaklipu konna nga ntiisatiisa omuvubuka oyo naye gyali akimanyi. Naye mwebaza nnyo bambi okwagala music wange. Omanyi nnyumirwa nnyo oba kinsanyusa nnyo okulaba nga nzizaamu abavubuka ng'abamaanyi nti mu Covid abantu bali baluuzinze essuubi nga tebalina hope yadde. Nene wavaayo akavubuka akakyoli kavudde eggulu ne kajja ne kayita ku Northern ne kabamba. Okitegera so kinsanyusa kinzaamu abantu amaanyi. Nedda. Sikikolangako waba alina obukakafu abuleete munnange ennaku zino ebintu byakusuubinga. Ennaku zino munnange ebintu bya bukakafu oba olina obukakafu obuleeta ne tulaba waagwana. Yaman. Twogereko ku kayimbako kano kolina akakubira. Abantu lete batebonera ku kitanga. Bamanyi lwaki bamanyi lwaki ensonga yaffe luli yakoma mu makati ndoza bagimanyi lwaki ensonga yakoma mu makati sikiwa nti basobola okuddamu ne bampita okujjako nga basoose ne baddamu ne bampita ne tumaliriza ziri ensonga ndoza mwandabakaawo nga nzize embuuza ebibuuzo oba mbasindikira obubaka munnange banzire bankube kasimu twogere mpaka kati tebanziriranga so nsuubira nti olunaku lwe baali yagala okunzirira tujja tandikira kuzira ensonga. Anti zezo ensonga z'engamba ze tujja otutandikirako ezo tusookere ku ezo tulyoke tulaba ab'eggome baba baagala kumpita naye nze just nyimbira abantu nzizaamu bantu maanyi njogerera ggwanga nabo tebasanyukako nga ndi eno mbaloopera ebigenda mu maaso. Nze sikuba bbiya muganda wange ndi kasazo omanyi nze kuva mbuto nkuze njagala ekintu kye bayita entertainment. Nze sibadde muyimbi kuva mbuto sijja kwesibako mbadde entertainer nze mbadde njagala nnyo ku entertaining era maama yabeeranga n'obukoyini awo nga asinga okuzina nga tuzinira nga nze asinga okuyimba biki ebyo so nze mbadde muntu ayagala nnyo okukola buli kintu ekisobola oku entertaining omuntu kweko kwe neezuulira okuyimba ne neezuula nti kati mu party ya entertainment ndowooza njagala kuyimba style ki hip hop oba ki otegeera but I'm a multi talented artist I can do anything sobola otuula ku buli ngoma yonna gyompa. Wabreakingira mu Covid yaman wakola kayimba ne kakuleeta ku kyalo esawa zino abayimbi tebayimba naye akola video za bei za maanyi tozijjawa simanyi olinga bebeko muganda wange fe oba nkugambe ki naye just Mukama wa amaanyi kyenyinza okugamba Mukama wa amaanyi nange ebimu simanyi we byekola nekanga just byekoze. Bintu ebimu mu nsi eno muganda ngo kuzuka kumacha nga tolina ade n'ekikumi nga tomanyi kiki kyogenda kulya budde buzibanga olidde muganda ngo so Mukama yekka gwe
gwe ngamba nti wamaanyi era esiba netendo enensi we tubeeranga mu kkaaba buli kaseera tujja kwezza emabega tuve mu kkaaba tukole kyonna ekiriwo gwe kola kasita kibanga kiyingiza ssente oyongere ekitone kyo mu maaso so tuve mu kkaaba emirimu mingi si kuyimba kwokka oshegere emirimu mingi so tuve mu kukaaba tetukola abalala bo abakola bazijjawa abantu abamu babagiza abamu batukane ku ekisente gamba nti alabika yaggeyo ku ssente ggulu nze tolaba nti nva ggulu naye wali ondabyeko eggulu nze nva ggulu eri gye nva buli omu eri baali wange naye wali ondabyeko nga ngenze lwansonga munnange nze sigenda wantu we batampise singa baali bampita era muganda wange nandibadde nkola ki ntuukayo nempuliriza bye baagala otugamba naye saayitibwa nsuubira si kirungi okugenda okuyingirira ebintu bye batakuyitidde muziba mpisa mbi okyegeera ziri nkiiko z'abantu bakulu baffe mu industry kati ate kubeera nga buli kaseera oyagala kweyingizaamu tekiba kirungi so nedda teziba ntondo just kumanya woolina obbeera oba kumanya woolina okukoma muganda wange nze ndi easy neliriko nditumbiza sound ndi waggume byonna mbikola bannange bayimbi bange temugwamu ssuubi enensi erina ups and downs waliwo ebiseera we bituuka nga Mukama Katonda agambye kibeere kijja kubeera wagamba tekijja kubeera so togwamu ssuubi gwe kanya kupika ndongo kasita kankubulire teri muntu ali mu music industry by mistake oba watandika okuyimba olina ensonga lwaki watandika okuyimba era lumu oli kuba hit osegera obeera upcoming oba waliko ng'olina hit manyi ojja kuddamu ogikube just tuli bangi Mukama naye atuuka n'afuuka overwhelm n'agamba kati sisobola kuyisaawo ono gwe sooka owummulemu kampiseewo koona ayitewo wanaayitawo n'atuuka ano nja kukomyawo so bintu bya Mukama muganda wange bintu bya Mukama bintu bya Mukama muganda wange eno industry si yaffe izi mundabye era sijja kutya kigamba nti omwana omulala agenda kujja akube si musango omwana okujja n'akuba n'ampisa abaganda bange si musango tukuza Uganda oshegera si musango nze sinyigira mwana inaze n'akuba n'ampisa kasita nti abawagizi bawuliriza kyennyimba bakitegeera bamanyi nti izi yatuzisanyusa mu lockdown ekyo kimmala muganda wange mba nsavinze ensi yange mba nsanyusiza abantu bange kimmala oshegera so eno industry si yaffe kubeera mu mpaka lutuuka industry tebagitondera linnya lyo oshegera ojja tutuuka era oveeko omulala jje oshegera ne Yesu yagenda abalala ne bajja abasumba abalala bangi nnyo waneeno so tubeere bagumiikiriza tukuume empisa tukuume eddembe tubeere bantu abaagaliza bannaabwe bannange tukuume empisa twagalize emitima gino okubanga wobeera n'omutima nga gwaddugala muganda wange tolina kirungi kyojja funa mu nsi eno beera n'omutima oguli clean yagaliza banno yagaliza munne ekintu kyewandyeyagaliza osegeera nze kyekinkiipinza okuba omuntu wendi kyekinkiipinze kyekimpadde emikisa gyonna gye nnina yaman Mukama abankuumire amanya bampise easy the lyrical happy independence day straight Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.